Omusajja kiti kya muwogo gyo kisuula gye kirandira oluyimba olwo lutuukidde ddala ku mbeera eriwo wakati wa SB4 sako n'omukyala Annie Taylor Nalongo bannange ani yali amanyi anti olunaku olulukira ku makya nga luno nga SB4 ne mukyala we oba yali mukyala we nga teri ayagala kubeera ng'ate alaba ku munne munnange SB4 gye buvuddeko waliwo ebyayigambo ebyali bitambula nga biraga mbu Annie Taylor ambu yali alina akavubuka akali kamukwasaganyaawo kusanyuka TV SB4 lwabigwamu n'agamba tekigenda kubeera nga tekikola bwe kityo beera nga ate oneesonyiwa SB4 mbu n'abeerawo mpolampola nga talinawo mukyala wabula ye Annie Taylor yagenda mu maaso n'okubeera nga ate yeesanyusa n'akavubuka kano era oluvannyuma ennyo SB4 nga w'omutegeera naye omuvubuka talabika bubi era akozemuko kasente kugamba kirooto kya abawala abasinga munnange kwe kubeera nga teyeefunirayo akakyala akalala bino nno olwagwa mu matu ga Annie Taylor bannange depression is real omukyala yayongera okubeera nga ataatabuka era nga yatandika okubeera nga teyeekola obusolosolo ndowooza sibbanga ddene nnyo Annie Taylor mubadde nga mumulaba nga ayambala obuteeteeyi nga akugamba alina ebintu byakola era ng'ebintu byakola biraga nti tali nnomo n'akamu ekintu kya SB4 okubeera nga teyafunye omukyala kyo kyamukuba wala nnyo ndowooza yali alowooza SB4 wanaaba amutadde tajja kubeera nga ate addamu okufuna omukyala so SB4 njagala kubeera nga timbategeeza nti omwezi ogujja okusinziira ku source gye nnina okusinziira ku mawulire genfuna wano galaga mbu SB4 alimu okubeera nga ate akola enteekateeka okubeera nga ate akyala mu butongole mu maka g'omukyala we omupya gwe yafunye bwino omuyina era nga ndowooza nja kubeera nga temubaterawo awo maaso mwongere okubeera nga temuwulira ki ekiriwo ssaawa eno naye nga SB4 yafunye akakyala kali awo kato tekazaalanga nako kanyirira kakyala kanyirira era nga kakyala kamyufu kwegamba bino andowooza olwagwa mu matu ga Annie Taylor kwe kubeera nga ate ayongera okubeera depressed so ngenda okubeera nga timbaterawo embeera mulabe ki ekigenda mu maaso side ezeeyo gwegenda wasawo mu comment section ateekawo endowooza gwolowooza ki ku nsonga zino ez'ababiri SB4 sako n'omukyala Annie Taylor bwe naba mbagyeyo ndowooza nja kubatwalako ne mu butambi bulala bungi nnyo video liking sharingirako abalala comment section nkugambye eri open oyina eddembe okubeera nga te osulawo endowooza yo subscribe nga twegatteko mu butongole oleme okubeera nga te osubwa amawulire kika bwe kiti ate mu budde nkomawo ali amawulire amala mangi nyo temuvaawo mbalageko ku international model alaze wambadde musindikidde gundi naye avuddeko njagala balaga Annie azinana kibayinza okumflaginga musobola okusoma mulabe naye ye tandikira wali waggulu konze mpaki yogera Sugar Mami yogera kiraba bulungi senga aside obula naawe rabayo please Sugar Mami eggwanga lirumanyi Koye foundation konze owa SB4 Koye Asha konze Kalera agamba yamukyawa naye ku kye nalaba alabika alimba recently yali ayagala mutwala naye Jose Jobs Link n'abafera wabula sibiriimu tonteekamu Koze Kogwe man anyway send me Asha's pic eggwanga limanye tomanyira wabula nvaako but man yalabbi abadde owaaye tompaayo nze Frashira and sent a message n'agiddawo eyo abadde ambuulirira kozi gwe okolegana n'abalabe be tonteekamu my name wadde Hajati akubuuza cause their friends atoyo nnyo neri with Rita omukazi akolima ggwe kakati omukazi gwe yaŋŋamba ye Asha Kalera muwulira
kakati ashaka Abula kufulashira olina olugambo. nange namubulokinga yantama Nange naye bw'otulaga wamubulokinga era mbadde ngenda namubulokinga kati baleetere ashakaleera mumulabe mujja wa mama Fiina. mulindeko mmaze okupama ngenda kunyonnyola lwaki nabulokinga ekyo ekiwala bano ekirina olugambo ashalaavu yuuyo ashalaavu kaleera yuuyo Abeera London. kikazi kye London Jonas before kati gwakola. Kati amukolera wa. kakati Amukolera ku botiimu. anti Video nedda sindika asha mukiro atera binafsi. okugenda e Uganda era ono asha yasindika n'ebirabo by'abalongo bannange Naye senga ani azina mu Gusansonga ennaku zino? Gusansonga. SB4. Yafuna Mama Fiina. waliwo asi mama Fiina alina omukazi guli London. Mama Fiina. Alina omukazi ali London alina ebibeere binene tomumanyi. Alina ebibeere binene atambuza abayimbi. Ne Mama Fiina amuzina nze mbabuulire. mbalage yuuyo ashalaavu kaleera yuuyo Abeera London. kikazi kye London Jonas before kati gwakola. Naye kati amukolera wa. kakati Amukolera ku botiimu. anti Video call nedda sindika asha mukiro atera binafsi. okugenda e Uganda era ono asha yasindika yasindika n'ebirabo by'abalongo bannange Naye senga omuntu bw'omusindikira omukyala n'akusindikira emmana okonako kubala ng'okwezina. Dali. Nkugambye ojjayo n'omukira n'okoza ku screen. Mazima. N'ozoominga namu. Mazima. N'ayomba n'oyomba nga talabye ku mazzi. Era n'agalaba nga matono n'agamba amangi wagatuttewo. Mazima. Tuwulira. Golooza SB4 tagenda kufuuka nga Kalosi Hiiru. Kalosi Hiiru. Omumanyi ono omukazi gwe baatutte butabika juzi yaani? Eyazannyanga n'omukunja. Shiba. Agenda fukanga Shiba mwe muweemu emyezi mitono. Yonna Shiba amala n'atebenkera mu lihabu. N'atebenkera n'amira eddagala lye n'agejja n'ejuzi baamututte butabika ngazzeemu okugwa eddalo. Ate mmwe kambabuulire mukunja yazinanga oyo Shiba ate bwe yamala juzi kisipi n'amukuba ne mugamba nti Alima ya mulozi. Ne tuvuma Alima okwagala okumutta obusi. Nkugambye nabaleeta ewange. Mazima. yamuzina nga mukunja anyumiza n'omukazi. Yamuzina nga juzi twatebuuza. Yali amulya lwakuba nti kati ono Shiba we yayagaliranga ate nga mukunja si waayagala. Awo eddalo ne littuka. Mazima. Jjukira bannange. Era Shiba yalingawo nga tayagala yadde olugoye yadde ki ng'ayagala just kumwebakaho. Kubeera awo ng'ali ku mukira aweeweeta. Ekisooka ndi mukristu era sirowooza nti obukristu bwange oluwa bubuusabuusa. Enteekateeka ya Keleziya gy'eba ekoze ogigoberera nga bw'eba egikoze. Ekyokubiri njagala nnyo emirembe n'abantu oba nzikaanya nabo basikkaanya nabo. Kati ensonga y'okuba nga ntudde n'omuntu bwe tutakkaanya mu Keleziya ffenna tubeera twenkana mu maaso ga Katonda. Ensonga erina okutegekeka mu bulambulukufu bwayo. Ekyo kitegeeza nti olwo bye tutakkaanyaako byaweddewo. Nedda okukkaanya n'obumu bukolebwako mu mazima so si mu bwekuusa mu bukuusa oba mu makwekansaamu. Omuntu ayagala obumu abukolerera abulondoola era obwa Sseruganda babukolerera si bifaananyi mu kamera na ku mitimbagano. Ensonga zisikkaanyaako ne Mwami Kyagulanyi n'abamufaanana tezinnaba kuvaawo era weeziri. Obudde obuzitereeza abuyina
bw'aba tayagala bumu kiri gy'ali naye nze ng'omukulembeze ng'omukristu semuyinaako nsonga ya buntu era ky'obola bwe musanga ng'omuntu mubuuza bulungi nsobola n'okusaako akaseko naye ebibuuzo bye muyinako ng'omukulembeze alina obusobozi okwaŋŋanga obuvunaanyizibwa bw'obukulembeze tebinnaba kuvaawo era nnaba kummatiza nti ebbanga lye tumaze nga tukaayana alina kye yeeyongeddeko okubanga alina obusobozi obwaŋŋanga obuvunaanyizibwa bw'obukulembeze bwe ndowooza nti bunene nnyo nti muganda waffe oyo tetulina mpalana naye tewaliiwo utakanya bonna wakati wange naye oba wakati wange wakati w'ekibiina kyaffe naye jasi yakola ensobiize mwena ze mwalaba ate n'atazitereeza eyo ensonga lwaki twamumuza ku mirimu era ne tweyongerayo era eyesuula twagigalawo dda ne tweyongerayo ne tetulina mpalana yonna naye jasi tetukola naye kubanga yava ku bye tukkiririzaamu yamenya obwesige bwabaawo obubbi oba obunyazi obwabaddewo okwegaana obwegaanyi tekimala okwegaana ye sitepu esooka sitepu eyokubiri kukakasa nti tewabbye otya kye tulina wano ffe bwe busobozi bwaffe okuvaayo ne tuvumirira ekikyamu tosobola ne tugaana okukola ekikyamu ate ne tukivumirira buli mubaka kati bano njogera n'aba National Unity Platform tukusuubira buli mumaka okusitula eddoboozi lyo ery'omwanguka okuvumirira obubbi buno anaasigala mu kasirise tujja kumanya walidde era tujja kuyisanga eyalidde. We expect every member of parliament to come out firmly in no unequivocal voice and condemn this theft. Waliwo betumanyi already bwettakyamalirako budde naye guno gwe gugenda okuba omukisa okumanya n'abalala. Sente zino baganda bange sobola kola ki? $5.3 billion. According to government records, Kiruddu, apparently Kiruddu spending $34 billion okuzimba eddwaliro ery'Ekiruddu. Eddwaliro abasinga kumwe wano lye mutunulira nga Lufaro. Naye ate n'ezo baali bazongeddemu nnyo nga bw'olaba oluguudo lwa Northern Bypass Express bwe lubeera nti lwe luguudo olusinga ebbeeyi mu nsi yonna. Va ku zino ez'e France n'ez'e China eziyita wansi w'ennyanja luno baagamba lwe lusinga ebbeeyi. Kuba mu gavumenti ya Museveni gavumenti ebayigulanga ttemu eyinza okugamba etuguze $2 million. So kusinziira ku mbalirira ya gavumenti ya Museveni Kiruddu yamalawo $3.4 billion. Ne okusinziira ku research Honorable Ssenyonyi ne banne gye baakola ne bakomparinga n'amalwaliro ge gamu okwetoola ensi yonna ne mu region wano Uganda, Kenya, Tanzania n'amalala eddwaliro eryo nga lisobola ozimbibwa ku $11 billion. Kati njagala ku $5.3 ababaka ba parliament baalidde amalwaliro ameka? Njagala buli wootuuka ku mubaka wo wa parliament mubuuze gw'omu ku baalidde eddwaliro lyaffe. Gwe kitwale nti okusobozesa Museveni nga Museveni abeebaza okujjako gwe obugagga bwe obw'emmwanyi n'abussa mu ngalo za famire ye. Era okusobozesa Museveni okusibira baganda bo mukomera naawe kennyini ndi baagala kwata zaake bagameze nga tozifaanana ez'abasirikale nga bamutwala mu kotumasho okumusobozesa okukola ebyo okusobozesa Museveni okukumira Machete Yasini ne Kalanzi ne Omar Kato n'abalala bonna mukomera nga kwesa koti y'amagye. Tafaayo kikyayonoona mu Uganda yakutte amalwaliro ga Kiruddu ameka n'agawa ababaka ba parliament ne bagalya. Bwe tubeera twogera nga tukomparinga ku bubbi bano abantu bwe bakola omuwendo gwa ssente gwe babba bwe zijja ne kugamba ono omusajja yabbye oluguudo lulamba kyaba yakoze kuba ssente zikola oluguudo bw'azibba n'aziteeka mu nsawo ababbye oluguudo lulamba. Kati bano tebabbye malwaliro gokka babbye obulamu. Gwe omuntu wo bw'afiira ka health center 4 oba bw'afiira mu ddwaliro nga tewali ddagala oba nga tewali musawo abo ba MP be baba babbye obulamu bw'omuntu wo. Mu kino ekisanja muzze mulaba n'abawaya 4 n'abawaya 3 n'abawaya 5 kati yabawadde 10 ng'ekigendererwa kya kukyusa amateeka.
balemezeewo agaganyigiriza newankubadde kooti ensukkulumu yasalawo. Basebo ne banyabo nga 3 on the 31st of January this year, the Supreme Court of Uganda finally, after going in circle as you know when you do, finally the Supreme Court decided that it is illegal for civilians to be tried in the Constitutional Court. And the court went ahead and ordered that those civilians should either be released or transferred to civilian courts. 3 months later, Machete, Umaru Kato, Sharif Kalanzi, and many others are still in prison. Bacha abasibi abaana bamwe oluvanyuma lw'ekkooti ensukkulumu okubata. Bacha abasibye mu bumenyi bw'amateeka. Naye ate Museveni era ayagala kukyusa wadde amateeka gaffe wadde constitution yaffe egamba nti kimenya amateeka. Parliament ogezaako okuyisa etteeka eri overturninga oba erikyusa ekiragiro kya kkooti ensukkulumu. Naye agezaako kikola ekyobumenyi bw'amateeka. That is the reason why he has given every MP 100 million. Basebo ne banyabo kino kyandibadde kyabanyiiziza dda. Mandibadde mwatandise dda n'obba kuba ebibuuzo abo ababaka bammwe. Buli mubaka bamuwadde million 10. Now, when Museveni was bringing his system, which I disagree with, jaite ya PDM nti buli parish bajiwe million 10. Abafe mweno parish okaje tulimu muloza mulimu abantu emitwale meka. Naye abo okubajja mu baavu bagamba bababwe sente za PDM nga beewola neewole ziriko ne interest ya 6%. Tens of thousands of people are borrowing, are given 100 million. They are only borrowing, they have to pay it back with the 6% interest. Naye ate ababaka ba parliamenti bo ba million 10 si za kuzaayo, si za kwewola, si za kusayiningira, za mankwetu. Naye nga kyekizibu baweesezza kunyigiriza abantu baabwe. Baasose ne beegaana, ne Taibwa ne yeegaana, but thanks to age. Emando y'abaanika n'erinnya Museveni ku mutwe baba n'avaayo n'agamba sente nazibawadde, because it doesn't see anything wrong with that. Now we're waiting to see what Taibwa says, because all of them said it's wrong. They even threatened to sue Right Honorable Joel Senyonyi. So that is where we are, ladies and gentlemen. These are not only words. Attach sentiments to these words. Attach meaning to these words. 100 million every member of parliament. Now there are 529 members of parliament. Could be some more 100 million. That is roughly, that is 52.9 billion. Almost 53 billion shillings. How much change can that money bring in the health sector, in the education sector, in infrastructure, and others? Let's try to break it down. $1 billion musatu Museveni yazikutte naziwa bamemba ba parliamenti bammwe bonna oba munfuna bulungi. Yakutte $1 billion naziwa ababaka ba parliamenti basobole omuyamba okuumira bannayuganda mu makomera. Kubanga Museveni weapon gyasigaza yokka okutulwanyisa je kooti y'amagye, nti bajja ne bagamba kana kofira kenyambadde kyambalo ky'amagye ne bakutwala mu kooti y'amagye. Ekooti y'amagye chief justice waayo ye Yoweri Museveni. Ensonga lwaki kooti ensukkulumu yasazaamu okuwozeseza abantu abatali basirikale mu kooti y'amagye? Kubanga si kya bwenkanya, tebasobola kufuna fair trial oba kuwozesebwa kwa mazima na bwenkanya. Lwaki? Kuba omuntu yennyini abasibye gwe muvuganya naye ate gwe ba apiringira gye bajulira ye Mwami Museveni. So ayagala mmwe ababaka ba parliament mudde mu mukwasa obuyinza okuumira bamachete mu kkomera. Kyandibadde tekyewunyisanga era tekinyiiza nnyo singa kiri ku babaka ba NRM bokka, kubanga basinga mu kubbo obwongo bwagwadde ne buva mu bwongo mu mutwe ne budda mu lubuto.
naye kino yakikoze ku babaka bonna n'aba opposition. Era njagala mumpulirize bulungi. Ntandise nebaza Honorable Mwanga Kivumbi kubanga ye n'obukulembeze obwabaddewo nga siriwo ne Honorable Senyonyi taliwo bavuddeyo n'okusalawo ne bawandika ekiwandiiko nti ababaka abo abeetantala abeesamba obuli bw'enguzi buno base omukono ku kiwandiiko ekyo. Twebaza abaffe bonna sebo basayinize si bonna. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyuse okubalaba. Amannya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde tumusomereddwa, tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba, tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa, ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Naneetaase enamba yange yeno eri 0707763711. Namwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.